It is the final channels and alongside SPV Graphics and of course Afcloud. Olunaku olwaleero twagadde tunyonyoke ebintu bino. Frank Gashumba yaguddewo okulwanirira, sijja luyita lutalo luno, okulwanirira abantu. Kwe kuwa video eno obudde njikuwe naawe owulire. Oba weegatta kukulwanirira, oba oseka naye kambikuwe naawe owulire. Kansooke nkuwa omukulu Yusuf Baliruno. Kubanga embeera bw'eba ng'etambula bw'eti nyinza okuba nga sirinzekka nga n'abaana bangi baliyo bakaaba ennaku ebatta naye tebasobola kuvaayo naye nze Mukama ampadde obuvumu n'okusalawo nsobole okutegeeza ensi biki ebigenda mu maaso ku mbeera yange ey'obulamu. Sijja kwogerera balala nze embeera yange ey'obulamu yennuma kubanga omutima gwange n'abaana bange wengenda okubaleka nga sente nzikoze naye ne bagaana okuzimpa bannakigwanyizi abeeyagaliza bokka ab'emitima ebibi ningamba kanjogere olw'ensonga nti nze bukyanga mbeere ku CBS ndabye CBS eringa gye baaguza abantu babiri mwami Kawoya Mwebi ne mwami Kasozi Robert. Kawoya Mwebi ye managing director, mwami Kasozi Robert ye human resource manager. N'olw'ensonga eyo ne bwe tubeera ne meeting bulijjo ku CBS tewali kirowoozo kyonna gwe twoyinza okuleeta ne babeera nga bakiwuliriza bakirabishinga ne bakuba emmeeza paka lwotya tukolete mu kutiisibwa emyaka gyonna naye nga n'ekirowoozo ebirowoozo ebyo tuleeta ffe tubeera wansi ku ground mu bantu n'obagamba nti bannange kino ne kino ne kino ne bagaana naye n'olwaleero era nzize mbategeeze ensonga eno ennume nnyo kubanga CBS nabeera ku kitanda Mulago ne banzijanjaba ayagala okufuna obukakafu New Vision yawandiika ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi omwaka gw'2024 owa CBS yakubwa kuba baguyita mu paapaali ng'agenze ku kizimbe okutaasa obulamu bw'abantu abaali babufiiridde mu kizimbe naye bwe navaayo CBS yansasula miliyoni 2 ze yasasula mu ddwaliro Mulago nga banzijanjabye. Omukono nakolanga guli mu kifuba ne bansala emitwalo 10 gye mbadde nga nfuna ne bagisalangako emitwalo 5 we mbadde nzisayininga wali bajja kuleetawo mubasabe babawe na sayininga nga sente zange ez'omwezi natuuka ekiseera nga nsayininga 5 gye ntwala eka 5 gisasula essente eza CBS yakozesa okumpeerayo mu ddwaliro Mulago. Era waliwo neebuuliza nti kampuni ennene ya CBS bannange ebulwa etya medical insurance. Kati kankuwa omukulu Bad Black. They came to my place, they approached me and they told me I will be paid. So I demand to be paid because nakalango kankachi agenda ku TV. We have problems ngawe bazilina. Amwa mother ngawe nawe bazala. Baminisa bawa milioni lukaga billion 600 billion to fight coronavirus bazitekawa. Okutimba bwo bupande bwe batimba ku makubo billion lukaga mwezi agendera mbadde ngamba nenyigira mu kulwanyisa coronavirus mumbwire bamalaya ku nguudo abakyaliyo batebaggwayo. Kati kankuwe Gashumba amalirize. Sajja enziba gye babbyemu eggwanga bannayuganda bwe mulimanyi enziba abasajja bano gye babbyemu eggwanga mwenna mujja kweyambula amasaati mutambulire ku streets za Kampala. For the last 34 years there's nothing tangible they can show apart from rooting this country. Ate tebalikkiriza muntu n'omu asimula bannayuganda basooka gana agabbi gayina network buli wantu. They are so sophisticated that beating them mwetaga uprising mwenna bannayuganda mwimuke kino kakibabuulira. Bwe mulowooza mbu luno olutalo lwa Gashumba lwa Bobi Wine lwa Tamale Mirundi lwa Dr. Kiza Besigye lwa Mao mbasekeredde gana agabbi mwesinga mumanyi abasajja be babbye eggwanga lino sente zo muziteekawo musasule omukazi sente ze. And to me teri muntu akunze bannayuganda naddala banne bamalaaya nga Bad Black ne muvayo ne mugamba she was a volunteer kuki nga volunteer lingira kuki mumuwe sente ze. Mwabali mu project za COVID-19 tumanyi what you own. Hotelu za musuza abantu ezimu hoteli muzisasula nga timulina mulwadde asulamu tubimanyi mwemuloza situtegeera. Kati ng'ekirala kino ekya Yusuf Baliruno
omwana yakoledde CBS I think for the last 20 years. 2005 na organizinga Villa Maria Youth Cup. Jeno Salim Sale yali omugenyi omukulu. Jose Chameleon yali performing guest. Omuntu yali reporting emizanyo ejo from day one up to the end, it was Yusuf Baliruno of Uganda. Era namujanga ku CBS ngena naye Masaka. Mugamba omuntu atabakoleranga. Sebo Katikilo wa Buganda gwosiba ogamba mbuno obwerufu. Obwerufu buliwa nga Baliruno tasasulwa. Omusajja mu mbeera gye mulaba gyalimu. Bwerufu kibwe mwogerako. Bwe tuvayo ne tubyogerako ne mugamba mu Gashumba alumbi Obuganda. No, bwe nabyogerako ne mugamba ati numbi Obuganda. No, tebabalimba. Nze ndi very calculative nga njogera. Very calculative. Who doesn't know? Ani atamanyi Baliruno of Uganda timukozi wa CBS. Ani atakimanyi? Akasajja mu mbeera gye kalimu kulajana. Temusobola kawa sente zaako. Mweyita beerufu. Bwe tubyogerako Gashumba atulumbye. Nze nga nkyali mulamu. Omuntu yenna anyigiriza abantu in any form. Tujja kukyogera kate ekitabo ekitukuvu Quran kyo kyenkyagala kigamba nti ekintu bwato kyagala kyogereko. Bwe kiba kikulemye okwogera kirwanyise. Bwe kikulema okulwanyisa kikolimire. Do something mwe bannayuganda mubeereko kye mukola. Nze radio bazingobako ne TV. Ne tamale minu ne bamufulumiza. Muganda wa Kasire Gwanga yafa ani agenda obogerera. Bandi Bulaka yakolera bwerere. Kuki? Mwenga muzimbye Kampala yonna mugimazeewo. Mugeza amagulu gonna mugeza obubina bulinganga enjovu. Olwa sente ze mufunye mwayina ki? Before 1986 mwayina ki? Mwayina ki? Mwali baavu balunkusse abawedde emirimu mwayina ki? Mutulage kye mwayina before 1986. Temwagenda mu nsiko kununula gwanga mwagenda kubba era mulibbye. Barakana shuwa buli muntu aparticipate ze mukubbe gwanga lino. Mujja kisasulira one day. Mubye buli wantu, mubye mu UR, mubye mu UR, mubye mu UNRA, mubye mu Ministry ya Finance, mubye mu KCC, mubye mu Civil Aviation, buli wa mu babu bi, temwina kye mukolera abantu. Emyaka 3 mwena mu buyinza. Government ekyagulira abantu mu radio mu kyalo. Nga bakitaffe 1970s bavanga Masaka ne bajje Kampala ne bagula a brand new car. Bakitaffe 34 years mu Uganda, 34 years bumugulira abantu masks. Mask ya siringi 10,000. Bwebanga society tesobola kwegulira mask ya siringi 10,000. Then there is a leadership crisis. Mwavuwaza abantu to the extent mubawo obuwunga. Lwaki mumpa obuwunga? Lwaki mumusalawo kyendya? Mwe situli basiru fenna 34 years gavu abantu tebasobola kwebeezaawo n'ogamba nti okuza abantu. Yesu agenda kudda ku nsi mukyalimba abantu mubagulira enkumbi zine z'omugongo. 34 years in power, 21st century abantu bakyalimisa obukumbi. Kyalimbu CBS bwe batempadde program ennaku ezo yamala wiiki 3 ngekunga abantu kunkolako obulabe na kunsosola. Honestly, radio station inomala 3 weeks mukunga abantu bankoleko obulabe. Naye twali tubalinze era tukyabalinze baba mujje. Tukyabalinze. Twali tubalinze nga Christmas. Tubalinze nga abaddu ba Allah be balumba Yidi. It's unbelievable. Radio station ne mukunga abantu bambule bankoleki. Nsula ku mizigo gyabwe. Buli kyennyina nyina ekyapa kyakyo. Buli kyennyina. Kitange tyazikibwa ku ttaka lya Miseni yazikibwa ku ttaka lye. Mumbole munkoleki. Dirwe mundaba mu meeting zebika. Dirwe muzindabamu. Eneddira nte ye Rwanda. Ezireza amayembe. Si buno butubukala majjo obuyembe obumbi. Sebo Katikilo wa Buganda. Wayingira office ng'ogamba Obwelufu. Sorting ensonga ya Baliruno. This is unbelievable. A poor man by like Baliruno nadda ku TV ku social media okulajana. Mutuswaziza nnyo. Mutuswaziza nnyo. You attack me, I attack you. You love me, I love you. Simple. There is no middle line. Buy me ice cream, I buy ice cream. Give me flowers, I give you flowers. Fetuli bajju. Ekyo tikirisa bwe debate. Name aba Minister of Health, Dr. Change, Dr. Diana.
muganda nge Kabanda nakulabye ng'ogamba mbu yali volunteer nga volunteeringa ku Bad Black mwe muliisa abaana be sente zitamanyiddwa bulungi zifuniddwa mu COVID-19 pay her. Bad Black successfully yakola akalango akalungi ennyo kembadde ndaba buli wendaga oŋŋamba otya mbu yali volunteer kuki mwe muyina abaana ffe situyina baana mwe mwagala okulya ennyama ffe tulya entula ffe tulina ko matadde oba mwenga muyina sola muyina amasannyalaze muyina buli kintu. Mutinkudde bannayuganda njagala mbabuulire but I can assure you buli muntu yeetabye mu kubba eggwanga lino tumumanyi mubbye eggwanga basajja mmwe ne bakazi mmwe mubbye eggwanga lino buli lusozi lwonna muluzimbyeko mwe mukola ki President Yoweri Museveni simple kola ekintu kiri bwe kiti oyalaga bigano gonoga yole gonoga maleyo kintu kiri kimu gamba nti buli muntu ayina ekizimbe ekisuba milioni 5 akubuli eje yajja sente olikola be embwa zino bwe zifuluma mu maofisi nga zidduka emisinde simple president kyobokola mwe bantu mwe abandaba oba oli wa FDC oba oli wa People Power oba oli wa DP oba oli wa NT oba nawe oli wa NRM kijja tutwalira emyaka 2 okuzzaawo Uganda bana abasajja gye boonoonye for the last 34 years. Buli abali sente be baliwo okitege kati fa babyogerako nga bagoba tokkizibwa kulinnya ku radio tokkizibwa kubeera ku TV kati omuzungu yatukolera social media ate ne bwona atutta bajja kuwolera eggwanga ekyo kankibabulire obwo obumundu bwe mutambula nabo mu bumotoka obwo n'obwo bugombe matula n'enseka n'okuseka mubbye eggwanga abaali abaddugavu kati mweli weeru muyina obubina mulinga ng'enjovu n'ebitumbo by'enka n'emigugo successful mulibbi nemwe temukaabira mirundi nti yavudde ku radio mwekaabire kubanga it's Frank Gashumba kasiri eggwanga yafudde tamale mirundi Sheikh Muzaata ababadde basigaddewo aboogera ebinyigiza abantu n'omulala basajja mivule bebadde basigaddewo aboogera ate kye bakoze successful kwe kufuula radio zonna nga zaba comedians. You can no longer get a TV or a radio station mwoteeka owulirize buli TV buli radio eriko comedian nsi yawo abantu gye bafudde babadiikuula. Ngenda kukola Facebook lives nyingi this week ensonga ya Baliruno ensonga ya Bad Black omwesente ze esingle mother yabagambye alina abaana 2 yakolera bwerere nedda basajja mmwe mutujoze nnyo basajja mmwe ne bakazi mmwe mutujoze nnyo 34 years in power. Government yegenda okugulira abantu radio, government bwe bagulira TV, government ebagulira masika. Kitegeeza muyina society gye mutempowalinze when you empower a society it empowers itself. Mbabuuziza bakitaffe in 1970s 1960s kitange yavange Masaka najja e Kampala nagule a brand new car kubanga then government zaaliwo empowering anga abantu kati mweza mu mulimo guli gumu to disempower people. When you disempower people, you manage them. When you manage them, bafuka tibachaina moral. That's the Uganda I see. Katikilo wa Buganda sibu yingira mu nsonga za Baliruno of Uganda asasule sente ze emitwalo 10. Jesus. Omusajja yenna alajana ayagala kuyambibwa. Basajja mmwe muli bamulaba ki bannange? Muli bamulaba ki? N'abanako ne mubabba. Gwe ndowooza yo njeetaaga nnyo ku nsonga eno. Kyensinza okuwulira abantu bajja batono naye bageza obubina bafuuse kkala. Ffe tuwa omusolo bo bagejja bubina na kumyuka. Maani olumugera ne mugamba naye akasajja kano oba kalalu nedda siri mulalu ntegeera naye nange waliwo wendabanga ndi mulimu guno ogw'amawulire ne gansukkako ennaku n'embeera nga ennemesezza okusigala nga munnamawulire omanyi bagamba munnamawulire talina kuteekinga sayidi naye sebo naffe tuli bantu
waliwo olina okutekingira saidi. Waliwo munnamawulire gwe bawa awaadi yakuba ekifaananyi munenjala egudde nnyo Somalia n'akuba ekifaananyi ng'ekinyonyi kiri omwana omuto mbwawe enjala weetuuse ez'obwo obusiru si kaawaadi obwo obusiru siyagala butuukako naye baamala ne bagamba yoone yasinga okuba ekifaananyi ng'omwana ekinyonyi kimulya mbwe era yakola omulimu professionally naye bwe yamala okufuna awaadi ye yaddayo ensi n'emugamba wali tosobola taasa mwana oyo gwe lwakuba osaka mawulire yeetuga n'afa n'awaadi teyagisanyukiramu. Saagala kutuukaawo ekinyigiriza omuntu nja kijjayo bwe kinaaba kyetaagisa okuteekinga side nja giteekinga. It is the final channel, Zanena said SPV Graphics and of course Afcloud. Mpe ndowooza yo ku story eno.